lwaki abasirikale bali bakuba amasasi mu bantu abali badduka okutaasa obulamu. Nze Idi Amin yatta taata wange. Taata wange yafa mu mikono gya Idi Amin. Sigenda kukyerabira. Naye olw'okufubako mbadde mu Kampala emyaka gino gyonna kumpi 40, sirabanga ku mmundu zitokota na kugwa wansi. Mbadde mu Kampala emyaka gino gyonna kumpi 40, sirabanga ku mmundu zitokota. Yalina wano ku mukono essasi ne wano mu mugongo wano eno bamukubwayo amasasi 2 ne bamukuba n'erya wano mu kisambi. Okubwatuka kw'amasasi, omukka ogubalagala, okubona emiwabo, obugombe bwa ambulensi, emiranga n'okwazira najja bw'otikira ekiro ekyo. Mu kumusitula bwetutyo okuddamu omusitula ndalaba kitaba kya musaayi. Bwe baba baali babateebereza okuba abeekalakaasi, lwaki tebaagakuba mu bbanga? Mu ssemateeka w'eggwanga akawairo nnamba 22 akatundu akasooka, tewali muntu ajja kuggyibwako bulamu bwe mu bugenderevu, okuggyako nga waliwo okutuukiriza ekibonerezo ekiyisiddwa kkooti mu maziba n'obwenkanya olw'omusango ogwazzibwa, nga gusingisibwa ekibonerezo ekyakalabba era nga kyakakasibwa kkooti ey'oku ntikko. Wabula amateeka agaluŋŋamya entambuza y'emirimu eya poliisi n'ebitongole ebigiyambako nga UPDF galina amadirisa 4 ge gawa abasirikale okukozesaamu emmundu. Erisooka omusirikale singa aba yeetaasa oba ng'ataasa abalala obulabe obuyinza okuviiramu okufa oba okufuna obuvune obw'amaanyi. Eryokubiri, singa omusirikale aba aziyiza omuntu okuzza omusango ogulimu okutta omuntu omulala. Eryokusatu, singa poliisi eba ekwata omuntu azizza omusango omunene ogulimu okutta oba ng'emuziyiza okutoloka. N'erisembayo, singa eby'emirembe biba biganye nga mu mazima ddala kyetaagisa, omusirikale asobola okuggyayo emmundu. Ku madirisa agaana, tekuli na limu lyayitibwamu okukuba abantu bano amasasi. Pastor Senyonga gye buvuddeko omwezi oguwedde yavaayo n'agamba nti amaze emyaka 4 nga tawulira kubwatuka kw'amasasi oba dduka mu bantu. Saagala tuddeyo mabega katwogere ku biriwo. Obutambi bw'enzannye, emboozi emu ebadde y'ebutambala, endala ebadde y'eruweero. Amaziga g'olabye ago si ga myaka 4 emabega. Bya leero, bya kiseera kino tebinnaba kuyitako yadde omwezi ogujjudde nga bino bikolebwa. Mu mboozi eno gye twolekedde akalulu koyinza okugamba nti Uganda eri mu lutalo. Akalulu ka 2026 kafuuse wasaanya, kafuuse ekizibu, era bangi bavuddeyo ne bagamba ndowooza kyekiseera okulonda kuggyibwewo. Bwe kuba nga tekuggiddwawo, then abategeka okulonda kuno balina ebigendererwa n'ebiruubirirwa byakulaba nga bannayuganda bayiwa ku musaayi. Bwe tuba nga tugenda mu kalulu naye ng'ebisinga okusaanikira amatu g'abantu gy'emirambo be bakwatiddwa abaggaliddwa mu makomera, nga n'abakulu bavaayo ne beewaana nti twasseeyo 3 tukutte 20,000. Akalulu awo bannayuganda bagamba kaveewo. Waakiri tumanye nti tufugibwa bufugibwa dhaani okwetaba mu kintu ekigenda okutwala obulamu bw'abantu naye nga bakigendamu mu ssanyu okukyusa obukulembeze. Essembabule leero masasi gasiibye geesooza ku polling station. Kyonna ekiri essembabule, Sembabule erabika yeetaaga okutula ku Uganda ebeere eyo nga nsi ndala. Goleti Namugga avuddeyo n'ayogera ku bintu bino.
tugenda beera nga nabyo tubituukako. Olunaku lugenda kubeera lwankya, baganda baffe ba Akirewo Kivumbi bagenda kubeera nga baleetebwa mu kooti. Ngenda kubeera nga nkuwa details. Mu ngeri yemu ekalungu tebyawukanye. Omubaka eyakalondebwa Nkerettanyi naye asimattusa amasasi mu kalulu akabaddeyo olunaku olwaleero. Nga Namugga naye bw'asimattuse gali gaakubye emmotoka, then ne wa Nkerettanyi embeera y'emu. Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Genda bannamateeka bagamba nti eyategeka akalulu kano omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama asaana kuvaayo yeetondera eggwanga. Ekyo kiyinza n'okuba tekimala, asaana kukwatibwa oluvannyuma lw'okulemererwa okutegeka akalulu akali free and fair. Mu ngeri yemu Aruna Kasolo ali mu kwewaana nga bo bwe bali abalungi, naye Bobi Wine nti ali mu kulwana opposition. Aruna Kasolo agamba nti Bobi Wine ali mu kulwanyisa opposition, naye ebigambo bino abyogera nga tewannayita kaseera yadde ng'ayimiridde mu maaso ga kamera ne yeewaana nti abadde musaale mu kuba abanene aba opposition. Kati ate agamba Bobi Wine yali mu kuba opposition. Ebigambo byabyerabidde. Mu mboozi eno bingi byesikoonyeeko bye tugenda okubeera ng'ate tuyitamu. Nzikiriza nkole bwe nti male nkomewo. DPTV Uganda, Dawn People Television. Lwaki tosobola kusengula Bukatuliki mu Uganda ne bwoba tobaagala? They are the biggest healthcare providers besides government. Amalwaliro gaabwe gayimirizaawo Uganda okumala emyaka gye mutasobola nakwogera. Omukozi w'ekyamagero ky'okuwonya mu Uganda Bukatuliki. The biggest performer of the healing miracle is the Catholic Church. Anti pastor wakola ebyamagero bw'alwala naye agenda Mengo. Oba Lubaga gwe omolo basabira noga nti omulema tambula bw'omala n'okolola ng'ovudde ku kituuti ng'ogenda e Lubaga. Omukozi w'ekyamagero akikola ku mukozi w'ekyamagero Bukatuliki. Juzi nalina ensonga e Lubaga awo ne nnyingira mu ddwaliro, certificate yange ya COVID yambulako ne ngenda mbatambaalo baga nti banayi mwankubira wano empiso akanaka ne kambulako ne mbagwamu okuva ku gate. Nali mpakinga bwe nti Musumba Mukama yeebazibwe ssebo, Musumba Mukama yeebazibwe nengwa mu banaani, Musumba Mukama yeebazibwe ssebo. Bantwala bwe batyo eri munda bali mu misa naye tuwulira wano kwolu nayagala okwambala kola mbulako katono okubafaaza. Tuwulirako wano nalabirirwa nnyo bantu bamagezi kyotolabanga. Naye amagezi gange gajjiraawo nti kati tunuulira ekintu kino kyonna. Kano ke kasinga okuba akatono ku birala byonna ebiri mu ggwanga nga bya bulamu nga biri wansi wa Kereziya. Kyova olaba gwe bw'oba oleekaana n'enjiri ye ya Crusade mu lunnya bo tebajja. Mumanyi Crusade y'Abakatuliki yonna gye mwali gwe ku myaka gyo wali olireka Abakatuliki nga bakola Crusade? Mujje mukole ki? Maria abayita mwenna they don't tebakyetaaga na kukyetaaga. Power yaabwe eri mu birala. Balina amaanyi agali silent. Mmwe mulowooza muli bamanyi kwa muleekaana nnyo. Kuva ku majjo mulokola akutandika ku macha mu Crusade. N'otuukawo ng'olowooza n'ekisawo ekijjudde ng'alimu ye mukyala we n'abaana be naye nga kerere. Ebyo si bye bikola. Olwo si lwe lulimi ensi lwetege nkubuulira. Mwe mulina primary school wano God is good temumanyi na maanyi gaayo gye muli ng'ekkanisa. Pastor Isaac kyokolo kimanyi nti olina abasumba abagenda okulumba. However, byoyogera bituufu ago ge mazima, naye waliwo abakimanyi ekyo ky'omanyi naye nga bakizibira tebaagala na kukyogera. Kati k'okyogeddeko bagenda okufumita amafumu ag'ebigambo. Anyway, mbaanirizaako
basebo ne banyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko njagala kusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo vidiyo gimpeerera ku mukwano gwange buli wogiwa like kigiyamba okudduka sipiidi yayiriiri nesobola okubeera ng'etuuka ku buli sekinoomu anaagenda mu maaso n'okubeera ng'agikkaanya njagala kusaba gwe yakatweyungako nga gwe mulundi gwo gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga nzikiriza nkutegeeze ntutambula ne Sheikh Ashraf omusomi era omulombi wa dduwa munoonyeeko gw'ayina obuzibu obw'enjawulo ate alina buzibu tokuba naye awulira nga bikuyinze my brother my sister noonya Sheikh Ashraf asobole okubeera ng'akuyamba ku namba y'essimu esembye 711 ajja kubeera ng'ate akutaasa mu ngeri yemu tutambula ne baganda baffe abandiga construction solutions bakugamba nti solid foundations for a better brighter bali luddawa bali wano ku Entebbe Road erwezaawo okuliraana Nikan Resort Hotel banoonyeeko ku namba y'essimu esembe 222 basobole okubeera ng'ate bakuyamba nzikiriza nve mu luloddo twolekere ebigambo soko tuwe Honorable Goleth Namugga soko mutuwe then tujje tutandikire awo wenyini nyini okay Goleth Namugga abadde ayanja ensonga eya ab'ebyokwerinda okubeera mu maka ga Bobi Wine agamba bano basusse okwonoona Duli Babi baali bamubuuza naye bano bajja ne toyi nga tamanyi bwebanga sinsime eyabwe tejjula ebbanga lye bamazeewo ansa banagituwa kakati Goleth Namugga oba Goleth Namugga agamba ebikajjo by'omukulembeze byonna babiridde babimazeewo bali mu ntebe buli omu atuula waasanze bali mu zisewufi bagamba owaaye omukulu wa waabadde ng'atuula we yeeyagalira nange we njagala okutuula balowooza bagenda mufuuka si byange tuwe Goleth nyali luddawa fenna yali badde konsa Kyagulanyi nyali luddawa Kyagulanyi nyali luddawa fenna yali badde konsani ya fenti olw'okusiga emirembe mu ggwanga gavumenti eno yali badde tereetera Kyagulanyi kuwaŋŋanguka ekyo nkikubuulira saawa eno bw'abanga amakaage kati bamaje be basulayo simanyi ani asasula amazzi ge bakozesa simanyi kabuyonje ze bagenda mwani yabadde lukusa zigendamu simanyi ani yabibawadde amenvu g'omusajja ge balya n'emiyembe gy'omu compound simanya n'ebikajjo bya Kyagulanyi bye balya simanyi ani yabakkiriza kubirya babirya nkugambye byonna bye bakozesa mu makaago facilities simanyi bbiru gwe tugenda kugiwa balya amenvu ebikajjo nganjagala okuba fene nkugambye amaje gali ebintu bya Kyagulanyi begabula bateeka ku lujjuliro batukula bali wali balinga abali mu makaaga abamaje bali mu maka ga Kyagulanyi begabidde ebibanja mbadde nsaba mwakoze kiro mwegabire ne poloti mugende nga mutematemako allocate yourselves buli omukyayagala genda mu nyumba atute ekitanda twala genda atute ebikopo begabireko ndaba nabo sibe bali obulungi nkugambye bali ku TV balaba nkugambye bateekako mu ntebe president yapostina nakugamba nti buli wamu buli omu yeewadde wayagala okubeera abasulako mu bedroom ye beewututte asula mu kisenge ky'abaana yeewadde wifi bakozesanga bwe baagala bazikwakulamu ddalu obaagenda ebyo bina babitwala kakati simanya ani akozesa kabuyonjo master bedroom bana atubulya bajja tu update ani atula wa ani akozesa wa au twaba waddewo batwala I just love that lady banange njagala omukyalo oyo mu babaka abatasobola kufuna buwanguzi mu kalulu akawedde aba NUP ono omukyala asigadde ali voko asigadde ayogera mu njogera ennyangu asigadde ali gumite ng'ate ayogera ku lwa mukama we famire ye naye ng'omuntu I just love Goleth Namugga oh my so avuddeyo n'abaako byatugamba simanyi gwolowooza ki nga Munnayuganda ku bigambo bya Goleth Namugga but nzikiriza
tubiteekaawo tujje tutunuulire ku muganda waffe amanyiddwa nga Jamshid Kavuma. Jamshid yayimbuddwa olunaku olwajjo, then alabiseeko ku kitebe ky'ekibiina ekya NUP era agamba nti obusibe buggwa abadde ne Motive Kasagga. Njagala tuwulire ku bubaka, ndowooza abadde asibiddwa emyezi ng'esatu. Yes, emyezi esatu. So katusooke tuwulire ku bigambo bya Jamshid then zijje tweyongereyo. Uno nze mulina yakomyewo Shidi so yogereko eri eggwanga ssebo kulika ekkomera eggwanga kati eggwanga sirina kyabbagambamu nabuddeyo mu kkomera mwebale kummanja mwenna abammanjiza muli baakabi nnyo navuddeyo ndi out alhamdulillahi rabbil alamin. Allah wa amaanyi temuvanga ku mutonzi wammwe, nsinze omutonzi wammwe, ekyo kyenyinza obbagamba. Era nammwe mwenna abakyali mu makomera temuva ku mutonzi wammwe. Bano abantu bonna abatukulembera ne bwe balaga nti b'amaanyi tebasinga yabatonda maanyi. So musinze nnyo omutonzi wammwe, mu kusinza omutonzi wammwe ebirungi byonna mwe bijja okuba, ekyo kyenyinza obbagamba. Era Allah tomugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ne message obbakakasa nti bano bino tebinnaggwa, bino ebintu bye batukola bakola tunafuya naye anti kati nze kankugambe yamani nti bino tetuli mu comedy, tuli mu bya ddala. Alright, ye Jamshid Kavuma yavuddeyo. Mukama mulungi, Mukama wa kisa. Now bwe tubanga tuvuddeyo era nzikiriza nsooke nkutegeeze nti olunaku olw'enkya baganda baffe ba Eddie Mutwe bagenda kubeera nga bakobezebwawo mu kooti ey'ekanyanya ekawempe wali. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 5. Bagenda beera nga bakomezebwawo. Omulundi ogwasembayo omulamuzi yatabukira yakyomera omuwabi wa gavumenti nga mugambo waayi kino kifayiro kyoleeta buli ddakiika tugasseeko ono ate nga mwali mwatugamba nti emisango mugina mwamala dda okunoonyereza ate bwe muleeta abalala baaki. Kale nno n'ateekawo olunaku olwange ennaku z'omwezi 5 Feb okulaba nga bawulira bano oba beeyimirirwa oba tebeeyimirirwa. Tujja beera nga tubibawa olunaku olw'enkya. Mu ngeri emu Jamshid ateereddwa bano olunaku olw'enkya bajja mu kooti, naye ate waliwo okutya kw'okuwambibwa. Ono ye Dr. Nalukwago agamba nti waliwo abantu beyeekengera abamulinnya akagere mu lyanda kulyanda bandi banga balina enteekateeka emubuzaawo. Twe ku bigambo bye. Bagenze makasa maka agamwe batuseeyo ne babuuza mbu Nalukwago abeera wano kubbo Nalukwago tetumumanyi. Kati ne batandika okubuuza nti kati bali ne bamubuuza mwe bayitaani mweyogereko baganya okweyogerako ne bababuuza nti lwaki temumukubira essimu temulina nnamba ye kubbo nti amasimu gaffe tugeerabidde waka. Ne babuuza naye mwe abantu abasatu mwenna abazze mwenna essimu ne muzeerabira ewaka mumaze ne baddukawo ne batandika ne badduka emisingo ne bavaawo. Naye kirungi emmotoka tutukutte ku kamera. Okay. Ye Dr. Nalukwago ng'agezaako okutegeeza nti wandibeerawo okwagala oba abantu abaagala omubuzaawo. So obweraliikirivu weebuli
mu ngeri eyo ey'enjawulo. Kinajjukirwa nti Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze wa NUP yavaayo n'alabula abeesimbyewo ku kkaadi ya NUP nti waliwo enteekateeka nnamutaayika ey'okubeera nga batandika okulondobebwamu nga bakwatibwa era nga baggalirwa. So n'agamba nti bw'obeera eyo essimu giteekemu password ng'eri strong. Tomala geteesaateesaamu kigalo simanya facial recognition nedda. Teekamu password ng'eri gumite. N'ekirala tandika okulaba mu ntambula zo ng'ozikyusakyusa. Sigamba nti nze nkwata wano wempita buli lunaku. Tandika okubeera ng'ogiraagiramu bw'oti. N'ekirala weesaleko ku bantu abamu kubanga tomanyi anaakulyamu lukwe n'ataakulyemu lukwe. N'ebintu ebirala byali bingi, ensonga zaalinga 12 naye ng'ezisinga obukulu toyogera nnyo na muntu kulwa ku ssimu. Era weesige nnyo instincts zo, empulirayo. Bw'owulira nga waliwo ekitali kituufu, kola ky'owulira nga kituufu mu budde. So byebyo. Then tuveeyo ekalungu eno, leero wabaddeyo okulonda. Ekalungu eno ebintu bigenze bulala. Omubaka eyakalondebwa Yusuf Kiruluta Nkeretanyi asimattusa amasasi. Emmotoka nga bw'olengera era okusinziira bwe mbadde nekkaanyaano ku bubaka bw'atadde ku bibanja bye bimukwanira wala, avudde n'agamba nti just cheated death in my electoral area of Kalungu district where I have been actively engaged with monitoring the local government polls for our NUP flag bearers, particularly in Lukaya Town Council. Ku ssaawa zibadde nga 12:30 ez'akawungeezi olwaleero nga nvuga okuva ku kitebe ky'ekibiina kyaffe e Makerere Kavule nga nzira ewaka ne nnumbibwa group y'abasajja abali armed, abasajja 6 nga bakutte ebissi 6 who identified themselves nga former competitor Honorable Vincent Sempijja. Era agamba nti their intent was to clearly end my life. Babadde baagala kubeera nga basanyawo bulamu bwe. Out of panic, I had to drift the car in a U-turn and they chased after. Nti mu kupapirira oba mu kutya ndriftinze era nenkola U-turn mu kkubo wakati ne batandika okubeera nga bangoba ne boda. Babadde ne machete ejjambiya n'emiggo which they intended to use to finish me. Bye babadde bagezaako oba bye babadde baagala okubeera nga bakozesa okummaliriza. Fortunately, I drove off to any nearable garage in Lukaya. Nvuze bwe ntyo ne njolekera garage ebadde okumpi awo mu Lukaya. And I abandoned the car over there after noticing that this vigilant group was ne bwe tutagenda wala nnyo. So okitegedde ekya Kiruluta Yusuf Nkeretanyi nti abadde alumbiddwa abasajja. Asobodde okubeera nga adduka n'ababulako akozesezza boda. Era agamba I'm somehow safe. It's very unfortunate that the individual
we competed with have turned politics into a do or die game. Nti kyewuunyisa era kya bulabu kubeera nti abantu be twavuganya nabo ate politics bamufudde wakufa na kuwona. Bamufudde wakufa na kuwona. We are ebira tubiveeko. So bingi byayogeddeko but njagadde ekyo kitegeere. Kati bino tebyawukanye nnyo n'ebibadde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nzikiriza katwolekereko mu Ssembabule. Soko tuwa akatambi ako then tugende. Chance ekibokisi. Musoke genda, bawo musoke. Musoke genda, musoke bayo. Chance ekibokisi. Musoke genda, bawo musoke. Musoke genda, musoke bayo. Ekisooka musoke Cynthia aligumite. Musoke bano bamumanyi. Ababadde bakuba amasasi bamumanyi. Just bafunye butakkaanya. Bw'obanga wekkaanya omusirikale kyabadde akola. Ne weebuuzegana amasasi abadde akuba waaki. Era njagala ombuulire kweno polling station waliwo omulonzi azze n'alonda. Njagala tubeere b'amazima. Daba oli asigaddeyo ekyali mu kukola. Daba asigaddeyo ekyali mu kukola. Omulaba nti akutta obululu ye bino byonna bigenda mu maaso ye asigadde batutono ye n'asigala ng'ayiwamu. N'ayiwamu n'ateekamu. Kati njagala ombuulire. Wano mwana bino ebisajja birina ebintu bye bikola owulira obusungu. Okitegeera? Bino biri Ssembabule. Then mu Ssembabule yennyini eno tulabye abantu omusaayi guyiise. Embeera etabadde ya bulijjo. Bino nga bigenda mu maaso. Waliwo emmotoka era ekubiddwa amasasi. Essembabule eno. Omusaayi gwo guyiikidde ddala Essembabule. Okusinziira ku bifaananyi bye sisobola kuteera wano olw'enfaanana yaabyo. Bati omusaayi guyiise ebyaddala. Abantu bali wano bali mu kukaaba. Balumiziddwa. Akatambi ako kalimu ku ddoboozi. Kampeeko. Dini waliwo n'afiiriddewo. Bakubye abantu basatu. Tuyakwata n'okwekwata. Naffe basajja basodo ne mulungi bamukubye amasasi. Y'omu ku bo then waliwo n'oli omunaagwe tubalaze ebamwongeddeyo e Masaka. Dini waliwo n'afiiriddewo. Bakubye abantu basatu. Owulira amannya agoogerwa. Bakugamba sodo n'amalala g'owulidde nti waliwo n'afiiriddewo. Kitalo nnyo. Ssembabule Namugganga yakavaayo n'agamba nti abaaye ebintu tebigenda nga bwe mubirowooza si bwe biri, si bwe bitambula. Essembabule ebintu bibi. Then ne mukana akalulu kolowooza nti kandibadde ka kimpowooze katono. Eno y'embeera egenda mu maaso Essembabule. Nja kusaba soko tuwe emboozi ya soko tuwe emboozi ya Namugga. Soko tuwe Namugga ng'ayogera ku mannya ge tuwulidde mu katambi.
soko mutuweeko katono nnyo. Leero byonna ebitambudde mu kalulu k'aba meeya ne ab'amagombolola basentebe ne bakansalazi baabwe, oli abadde ayinza okulooza nti oba tulonda ani? Mbadde nzija nkaaba ku bumenyi bw'amateeka, ku kukozesa obubi emmundu okwali mu kalulu k'Essembabule nga 15 nga tulonda akalulu ka president n'ak'MP, n'embaga bannange twasimatuka kufa. Effujjo lyali lingi, abasajja baatukolako buli bulumbaganyi bw'otayinza kuteebereza. Nyera kwa nti internet teyaliiko, ebimu temwabiraba, ne bakola effujjo ku bantu amasimu ne bagawamba, ne bakola buli kimu. Olwaleero akalulu k'olwaleero Essembabule kajjeyo bingi, ate ne mubifunira mu budde. Abaana abakubya amasasi, abaana babayiye ebyenda, be bakubya ebisambi okubiyiwa, be bakubya emitwe okugyasa. Bannange ekiri Essembabule oyinza okulooza nti ffe tuli mu nsi ndala nnyo. Mbadde nsaba bannaffe Mukulu Sodo, Anifa Kawooya, Honorable Kuteesa ne Rwashande, Mwami Museveni, mbadde nsaba kwatako obubajjo ogambe nti gwe kano Rwashande nkakuwadde Republic iyo, okwatakala ogambe nti gwe Anifa wano nkugabiddewo awo wawe Republic, ogambe Honorable Kuteesa nti naawe kano nkakuwadde ne Sodo omuwe. Kati bano bawandike lisi y'abantu be baagala okuwangaala nabo, bakwate ffe abasigaddewo be bataagala batuteeke mu mmotoka batuyiwe mu nnyanja, kubanga njagala Mbabule ekigenda okusibuka Essembabule awo twekubidde endulu teryafaayo. Eyo polisi y'Essembabule twasigaza bizimbe, mbadde nsaba nabo mubasengule mubatwale bannamawogola bamanye nti Essembabule buli omu yeefeeko, kubanga njagala obategeeza twekubidde endulu. Buli omu akozesa emmundu nga bw'ayagala, ab'obuyinza bakwasiba emiggo, drone bazikutte, abaana be tuwangaala nabo bakutte bakifeesi babambaza engoye z'amagye, teryabagambako teryayogerako. Bannange Mukulu Museveni, Ssembabule bw'ebanga ekyali paati ya Uganda, bannayuganda basaba obwenkanya, emmundu mmwe muzirina zammwe, bakuba batya abaana b'abantu amasasi, eggwanga ne lisigala nga litambula kyekimu. Oyinza okulooza nti Ssembabule ebibira by'e Congo, oyinza okugamba nti ali Shababu Essembabule. Bannange Mbabuli ekiyitiridde, abaana b'abantu leero tukulukusiza amaziga, omwana n'akuba Honorable batukoze kino, Honorable nze bankubidde wano, nze kansala bankoze bino, Honorable bakutte amasimu gaffe bagasudde mu ttooyi kubanga bakuteebereza okubanga okuteeka video, buli ffujjo balikoze tebagambwako kubanga bali mu gavumenti. Bannange mbasaba nawo boowagira NRM, ddala mwe mutunuulira ebifaananyi ebitambudde olwaleero. Bakubye omwana essasi wano ku mugongo eri muyisenga wano ku kabina wansi. Sirowooza nti omwana oyo anaddamu okutuula n'atereera. Amasasi ku polling station ne mukuba mu bbanga, ako kakyali kalulu. Mbadde nsaba Ssembabule mugitaase teddamu okulonda. Muwandiike nga listi nti waliwo district nga Ssembabule, awo tujja kuwandiika nga lukala lwawo bwe twagala, bagende bakulembere Bendo Bendeeri. Ate nensaba ne bannaffe bajja Anifa, bannaffe ba Mukulu Sodo, bannaffe ba Rwashande ne bannaffe ba Kuteesa, mutubuulire muwandiike listi yawo be mutaagala. Nze Mwami Kuteesa bwe yagamba nti agenda goba Nuupu Essembabule, saamanya nti okugoba Nuupu Essembabule kutegeeza kutulugunya bantu, kubatta, kubakuba amasasi, kuyiwa amagye mu kalulu na kuwamba buwambi. Tetwakitegeera. Nze nali ndowooza nti bajja kuwa obuweereza obulungi abantu basiima ekibiina kyabwe. Mwami Museveni ab'emawogola babuliidinga. Bino bwe bagamba nti wafuna ebitundu 9 simanyi 8 bumbeka, si bituufu. Emawogola batuwambye buwambi mukulu byabakama bw'obanga ddala gw'okulya akakiiko k'ebyokulonda. Bino eby'emawogola ebibaddewo bwe tosobola kuteeka special investigation ku district eyo. N'obuuza nti naye ddala bino ebitambula olaba bibadde bwe biti mu kalulu just ake LC3 n'obufo bw'aba meeya. Niye mutusaasire ffe bye twayitamu ku level y'obubaka bwa parliament n'obwa president. Bannange ekimala. Ye Honorable Golefi Namugga bw'aba anyumya Ssembabule olowooza sinema, olowooza firimu, naye byaddala. Now, waliwo emboozi ekoleddwa BBS terefayina. Emboozi eno eraga emivuyo, okufa, okutulugunyizibwa, byonna ebibadde mu kalulu kano. Ne bannamateeka bagamba byabakama asaana na kukwatibwa, oba si kyo aresigninge okuva ku mulimu. Nja kusaba akatambi ako kazannyire mu katono. Bayinza ogirabanga violence, right? So kale emivuyo egyabadde mu kulonda
gitabudde bannamateeka nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekaakoze mulimu gwako era baagala ssentebe waako yeetondere bannayuganda. Okulonda okwakaggwa kwakulwawo nga kujjukirwa olw'emivuyo egyasusse okulabikira mu mitendera gy'okulonda egy'enjawulo era bannayuganda bangi bakyewuunya ebyavudde mu kulonda. Okuviira ddala mu kunoonya akalulu, okuwamba n'okutta abantu mu mbeera etategeerekeka, okulangirira abawanguzi mu mankwetu, saako enneeyisa y'abalamuzi mu misango egy'ebyokulonda kyalese bangi nga bawuniikiridde. Munnamateeka Robert Kagolo bagamba nti ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama asaana yeetondera eggwanga olw'ebitagenze bulungi. So omulamuzi Byabakama actually yeetaaga kubeera mukomera. Kino njogera nga siina kyenkoze eki kubanga amanyanga gonna agabaddewo gakwata ku ye, ba agenti be babeera bakozi be. Ebyo byonna byolaba ebyo nti waliwo boxi eziri empty, waliwo boxi, those are criminal acts. Kyokka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi agamba nti akakiiko tekayina mukono mu mivuyo gyonna egyabaddewo mu kulonda era kazze kakubiriza bannayuganda okukuuma emirembe. Akakiiko k'ebyokulonda nga muli mu kulonda kuno, tusaba mu kulonda kuno okusigaddeyo nti buli omu agoberera amateeka, buli omu yeeyise mu mirembe, buli omu akozesa olulimi olutasiga bukyayi, n'abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda ffenna tugoberera amateeka kuba tewali muntu ali waggulu y'amateeka. Ono bw'abuuziddwa ku mivuyo egisusse mu kulonda okw'omulundi guno saako abakozi b'akakiiko okulaga kyekubiira n'obutagoberera mateeka, Mukyunguzi ategeezezza nti amateeka ga Uganda gawa buli atamatidde eddembe okwekubira enduulu mu kkooti. Omuntu yenna bw'aba nga tamatidde, waliwo ekkubo limu ababa bagasa emateeka lye baateekako nti liri okuyitibwamu. Tewali mu Uganda bagamba nti tewali muntu ali waggulu y'amateeka, kiba kitwaliramu buli muntu yenna. Munnayuganda alina right bulungi nnyo ewaabira ssentebe w'ebyokulonda mu kkooti zonna w'aba asobola, naye agenda kuggyayo ki? Kyekizibu ekiriwo ekyo kati kyetukugamba nti kasita enfuga ey'amateeka efa, abantu baluuzinga moraal. N'okutuusa olwaleero bannayuganda bangi bakyebuuza ani avunaanyizibwa ku mivuyo gyonna. Alright, ekibuuzo kiri nti ani avunaanyizibwa? Agambye nti mu Uganda tewali ali waggulu w'amateeka. Mu Uganda ojja kukkiriza, ojja kugaana, Uganda erina abantu abali waggulu w'amateeka. Uganda erina abantu abali waggulu w'amateeka. Tuleme kwebuzaabuza na kwesiriwaza nga abatalaba. Kaggoyinza okugamba twali etteeka erikwata General Muhoozi. However, constitution eririna nga esobola omukwata etya emukwatirewa. Kale ye ayinza okuba emukwata gwe nga gwani looya ki amuyise nti kakati General Muhoozi tuli wano tukuvunaana ABCD. Ekyo tekisoboka. Newankubadde mu nsi erimu amateeka kisoboka. Kakati bwe kiba tekisoboka mu Uganda mbuuza. Kale weebuuze tobuuza nze. Lwaki ye takwatibwako? Lwaki tagambwako? Ebyo byonna Byabakama mumuwulidde. Then soko tuwe story ekoleddwa NTV eyo ku lugendo lw'Essembabule lwonna. Nakumiranga na biwoobe batuwe. Abakubiddwa amasasi kuliko Sekiwala Rogers ow'emyaka 2 ng'ono yakubiddwa amasasi mu bisambi ssaako ne Medikawuki ng'ono wa myaka 28 eyakubiddwa mu butuuliro nga bano bombi batuuze mu Town Council ey'Essembabule nti abakoze ekikolwa kino baabadde batambulira mu mmotoka ey'ekika kya Super Custom. Abantu bana be bavuganya ku kifo kino okuli munna NRM Ndibalekera Monica, George William Kangave owa NUP, Bishop
Jackson Mulungi nga yajjanga Namunigina, ko ne Ronald Nsubuga nga naye avuganyanga Namunigina. Kangaffe George William gwe baakubidde abawagizi be atubuulidde nti waabaddewo okugaba ensimbi mu baavuganya nabo nga bagezaako okulemesa enteekateeka zino, wabula abakuba amasasi gye baavudde ne bagasiisira mu bantu be. Ne batandika okutugoba mu mmotoka ze twali tulimu ne bannaffe ab'enjawulo ne batugoba nga batulemesezza okubeera mu field kubanga badde balina ebigendererwa byabwe. Ne batuuka ne kuleva ekuba abaana amasasi. Kuliko omuvuko omu gwe baakubye amasasi ali mu ddwaliro ewa Gguma, bwe baamukubye essasi mu kisambi ne bakiyuza. Kangave alumiriza munne gwe bavuganya naye Jackson Mulungi okubanga ye yeenyigidde mu bikolwa bino. Munnaffe opponent waffe omu gwe bayita Mulungi Super Custom gye baakozesezza baagiggyeko ebipande bulijjo byalangirako okwesimbawo. Abantu abakola ebyo be bantu abamu betuwangaala nabo mu bitundu byaffe era abamu twabalabye. Omu ku bakubiddwa amasasi Rogers Sekiwala gwe tusanze mu ddwaliro lya Guma Great Mission of Medical Center atubuulidde ebyabaddewo. Tutambula mu motoka tulaba batwekika abasajja tubadduka ate nga basirikale tubadduka ate tumanyi nsonga lwaki batulemerako. Tebabadde na uniform nga badde balina emundu. Abatuuze batottodde ebyabaddewo nga beewuunya ekyatanudde bano okutandika okubasiisiramu amasasi. Namugamba togamba nti tujja kudda ze nakuyamba looja bamukubye tumutadde wali emmanja omulala bamuyita Medi ye bamukubye munda. Jackson Mulungi alumirizibwa okubeera emabega wa bino byonna aganye okukwata essimu zaffe, wabula poliisi etubuulidde nti ono baamaze dda okumuteekako ekiwandiiko kibakuntumye annyonnyole. Tusobodde okukwatayo abantu babiri abatannaba kumanyika manya gaabwe bulungi olw'ebyokwerinda era nga tubalina mu kaduukulu kaffe nga bano kigambibwa baalizaavu. Tubalina mu kaduukulu kaffe beeyongera okuba kwe batunuulira mu nsonga eyo. Ku ssaawa nga 8 ez'emisana abasajja babadde babagalidde emmundu basazeeko polling station ey'Essembabule Church of Uganda mu Ssembabule Town Council n'ekigendererwa eky'okuyiwa obululu mu bokisi. Abadde agezaako okubalemesa bamugobereza amasasi era okukakkana n'adduka ne yeetegula ekibambulira. Abasirikale baggudde emmotoka zonna omulundi gumu muvuddemu abasirikale nga 18 nga bonna beetaddeko obukookolo ku maaso bakutte emmundu balina ne zibrush waya z'amasannyalaze ezo. Naye gwendabyeko gwe neetegerezza era gwentegedde ye nga si musirikale abadde kato gwe bayita kato Zuku gwe tuwangaala naye wano Musembabule. Ate yo mu disitulikiti y'Erengo abakuumaddembe bakedde kukwata omu ku beesimbyewo ssaako ne ssentebe w'ekyalo Kanyogoga mu kalulu k'ekyazanga Town Council ng'entabwe eva ku bigambibwa nti abadde yeenyigira mu kubba obululu. Akwatiddwa ye Matovu Imran ng'ono yakwatidde NRM Bendera okuvuganya ku bwa ssentebe bw'eggombolola y'ekyazanga Town Council. Kyokka mu kavuyo k'okumukwata kiteeberezebwa nti waliwo omusirikale amukubye ku mutwe ekimuleetedde okuzirika era ono n'addusibwa mu ddwaliro. Asangidwa wano polling station baddewo okwemulugunya nga bagamba nti obulugwaze sibisiiri. Ate yo ku polling station eya Central Zone mu Kyazanga Town Council poliisi ekubye amasasi mu bbanga bw'ebadde egombolola abavubuka ababadde bakasukira poliisi amayinja. Twana n'omubaka wa paalamenti omukyalo wa Lwengo District kuba gwe nvuganya naye. Nze nvuganya ne Honorable Cissy Namugisi nvuganya na Imran. So ataddemu ssente nnyingi aguza abacupa bakanyama. Akulira ebyokulonda Erengo Peace Kyogabire agamba nti obuvuyo mu Kyazanga buleeteddwa embiranye eri mu kuvuganya mu kalulu k'ekyazanga. Emanye ekisinga okuleeta obuvuyo bwe buto abantu singa baba bakumbiranye nnyo nga buli omu asingako muni akalulu katonotono abantu balwananye olw'ensonga baba benkana kati wewajanga bali bantu 10 ne bano beeraba nga bali 10 nga balaba babasobola. Anyway, owulidde RDC kyagambye
agambye mbu ekireese embeera eno kubeera nga abavuganya bali kumbiranye nnyo mbu abavuganya buli we babeera ennyo kumbiranye ng'omu asingako munno obululu butono RDC yategedde atya obululu obutannaba kubalibwa nti babadde balwana kubanga omu asingako munne katono. Eyo statement ogimanyi RDC amanyi agenda okuwangula wadde nga akalu kabadde kali mu kulondebwa. Kati awo we tuli. Haruna Kasolo yavuddeyo ne yeewaana. Mu kwewaana, in fact yavaayo ne yeewaana n'agamba nti ye nga Kasolo ye yakubye abanene ba opposition bonna ye yabakubye. Naye olwaleero Haruna Kasolo ali mugamba nti NUP eri mu kukuba opposition. Okwata otya Sseggona n'omugamba genda eri n'okwata abamenya abantu be. Naye waliwo ekibuuzo kye mbuuza. Haruna yeerabidde nti nno kabineti gy'alimu Mwami Museveni yagituuma y'abavubi. Akyerabidde nti yagituuma y'abavubi. Mu gituuma ey'abavubi nono mwe yajjira. Kitegeeza Haruna Kasolo muvubi. Ne kale bitubiteeke ebbali byali bya General Museveni. Tujje Kasolo kyayagala otugamba nti kabineti ya Mwami Museveni bw'abanga atudde wansi alaba ddala lwaki nnyingira yeeyo nga mu bantu bonna abaaliyo Oweekitiibwa Robinah Nabbanja yalina okukulembera baminisita bonna nga ddala ye mugezi aliyo okukulembera baminisita bonna. Yeebuuze lwaki baawakala omuvubi nga tonnaba kulumba NUP mukoze amanyanga gonna oyagala okulaga nti NUP anyway mutuwe. So my brother Kyagulanyi fighting Mpuga in Masaka, fighting Bwanika in Masaka, then I was like, now NRM is going to win Masaka. Because these were the strong pillars of the opposition. The moment I saw my brother Bobi Wine fighting a brilliant man here, Sseggona, you can't doubt his credentials. They fighting Ssemujju Nganda. I was like, now, the opposition is done. Dead already. Ye Haruna Kasolo. Haruna Kasolo. Simanyi gwe kikyolowooza naye ye Mr. Haruna Kasolo. Minister mu gavumenti eno agamba nti bw'olaba nga Bobi Wine alwana Ssemujju Nganda ng'alwana Medad Lubega Sseggona omanya ti Bobi Wine ali mu kuba opposition kigwo. Ne be baanenyangaani Joel Ssennyonyi wano tebamuwa credit nti yaleeta Joel Ssennyonyi eyalaba emyaka ebiri egiyise ebiri n'ekitundu egiyise emabega nti Jennifer Bamutuura yali abba ennyonyi y'eggwanga ng'abamudifendinga ye mmwe Haruna. Ye lwaki eyo ntuukayo tugenda kujjayo enkya. Tubadde
tuyina ebitudduse emisinde but olunaku olw'enkya tugenda kujja tuwe version yaffe ku Uganda Airline ekoleddwa buli omu agikoze, then tomorrow tugenda kubeera ne version eyaffe cause abatugoberedde muzze mulaba engeri gye tubadde tutemaatema Uganda Airline nga tujja tulina bye tubawa, then n'enkya tulina akawooma ke tugenda okujja nako aka Uganda Airline. So akalindirire, sigenda nno sukkako wano okujjako okubeebaza nti mubadde balabi balungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala, munsonyiwe bazuukusa okubawa gano. Ndabye nga kisaanidde. Katonda omulungi ow'ekisa abeere nammwe, naffe abeere naffe. Morgan Kulenzi yali ku mapeesa, yenze Sajjime. Mukutu gwa DPTV Uganda. Peace and love.